era nga mukwano gwange tuba tuyingidde omutabbiza akadde kano ke Uncle Kabo. Yes, sir. Are you ready? Very ready. Hello. Nakayuwa. Wanji sewe. Je baliko mukwano. Kale sewe nawe je baliko. Bampise Kadima Kabogoza nina mayanja oli mutabbizi wa Beta FM kintabuli ky'omuziki. Yes sir. Watugambye kyokubireko? Yes sir. Kiki mukwano? Nina ekisajja ekyanfunisa olubuto. Sajja tampa buyambi. Bamuyita ani omusajja? Sajja bamuyita Francis. Bamuyita Francis? Yes sir. Yakufunisa olubuto lwakuwa buyambi lwaki gwe toyogera naye? Yogera naye oluusi amasimu n'agajjako wemukubira n'ategera nti yenze ng'ajjako tayagala kwogera nange. Kati oyagala tumugambe ki? Mwogereko naye ampe ku buyambi. Okay. Otuuka n'okuyoya kulya nga tokalaba ate si anyambe ku lw'omwana olubuto olumenya. Okay, tova ku Beta FM kinda yene namba gyotaddewo? Yes sir. Kale katumukubireko tuvaakwe. Kale sir. Ye Francis. Yes sir. Nkale. Kale sir. Abasajja baba abaaki gwe nofunisa omuntu olubuto ninogana n'okumuwa obuyambi akitemu eddako. Mwami Francis. Wanji sebo. Je baliko taata? Kale muganda wange je baliko sebo. Bampise Kadima na mayanja Kabogoza tuli ku Beta FM kintabuli ky'omuziki obulamu buli butya? Obulamu bulungi munange mugamba kibakuluba nange. Kakati? Yes sir. Waliwo omukyala atutumye bamuyita Nakayuwa. Nakayuwa? Nakayuwa omukyala gwe wafunisa olubuto ate n'otamuwa buyambi. Nakayuwa kiwawa. Nakayuwa yennyini gwe wafunisa olubuto. Olumbo olugyewo olu. Wanji? Ojjewo olumbo olukulu Kadima. Lumbe lutya taata? Omukazi oyo yali mulamu wange waka bintu wa mukyala wange. Nakayuwa? Mulamu wange yali atugambye taata mwami Francis atugambye nti gwe wamufunisa olubuto tomuwa buyambi era tukubire tukwogereko naawe omuwa buyambi. Ate namufunisa olubuto nga simuwa buyambi mu ngeri ki nze sirumanya olubuto olwo byali bwe biti mukulu Steve kankunnyonnyole taata. Olumbe olwo lwabeeranga waka. Olumbe lutya si uye mukyala Nakayuwa naye moyo mukyala Nakayuwa kuŋŋamba. Kakati Kadima muganda wange omukyala oyo nga yali yalwala obulwadde buno Mukenenya. Yali yalwala Mukenenya. Naye nga nze ne maama w'abaana twesibye ku muganda oyo tumugamba mira eddagala omukyala oyo nga tawulira. Omukyala naye muli ndowooza yakiwulira bubi mu mutima. Tumwesibako mira eddagala nga tawulira. Nze namwesibangako nga nze namulemerangako nti mira eddagala nze nasinganga okumugamba nti mira eddagala tugamba n'obusonyawo bwawule kugamba mulemerako nnyo. Olwatuuka munnange lwakya lumu nze bino bye ŋŋenda okukola mukyala wange akuba simu antegeeze ye alina olugendo ewaabwe. Okay. Akuba simu antegeeze munnange nze ŋŋenda ewaka taakwata simu eyo kuba nali bizi. Nange mukunyuka nga mpitira mu malwa gange. Agenda waabwe wa ewaabwe mukyalawo. Yagendako ewaabwe wali ensonga zayinza okumaliriza zaali z'amaanyi naye nga yalina ozimala kuba teyagenda na mutowo ono naligala ewaka ye. Okay. Kati bw'asigala ewaka nze ŋŋenda malwa gange nga bw'omanyi si musaagikutte saategedde nti tali waka omukyala wange. Munnange omukazi oyo mutemu oyo. Omukazi oyo ankula bubi. Tokaaba mukulu tunnyonnyole. Tunnyonnyole. Omukazi ng'ayingira buliri bwange. Ono Nakayuwa. Nakayuwa ng'ayingira buliri bwange nga yeebikka. Mukyala wange taliiwo ali mukyala. Kakana. Nenkomawo ntamidde omwenge gwange nyingira buliri. Neebaka nga mumanyi mukyala ky'omusanga yeebadde tewali kuzibu nga neebaka nga neebikka bimba nkyebase mpulira mpisaako emikono akutte manyi mukyala wange nga bw'omanyi nange nga ŋŋamba owaayi nga nsumulula kati saamanya nti gwe nsumulula yuno munnange mulamu wange Nakayuwa. Nga nze nsumulula Nakayuwa nenyweza omwenge gwange nga bw'omanyi oba tosobola kubitegeera kaakati munnange byonna bigwa n'ebika manya ku makya nga mmaze kumulaba nti oyo ku makya afuluma ava mu buliri bw'ati okwetegereza nga mubuuza mukyala wange aliwa nasuze naawe kiki kyonkoze kino
omukazi nga natuze n'omukazi omulwadde bannange wegadanga ne Nakayiwa nga manyi mukyala wange yali mu buliri nga byonna bw'obitegedde naye kati gwebaka otya n'omuntu nga gutotegedde tosoose kutegeera nti ani buli buliri bwange era mukyala wange kikowe mutaawe yeebase weeyebaka nali neenywereza omwenge gwange nze era mu kwegadanga nali manyi neegadanga nawe wange kati ku makya bukeera oli ne Nakayiwa ku makya baakeera munnange namugamba kiki kyonkoze yakubekakule munnange nti namumira ku ddagala ng'agamba gwomire ku ddagala nga ŋŋamba eddagala ndowoozayo tunaalimiranga babiri naŋŋamba ndowooza muli mutima ne ndowooza nti bino bye namugambanga munayimira eddagala bye byamuggyako waya nankola ekintu ekitakoleka kakati mukazi we wamugamba omukyala sakati ono ye bwe yagira n'amala n'akwata ebibye n'agenda ono Nakayiwa ono Nakayiwa n'akwata ekkubo lye n'agenda takyabeera nammwe ate abeera naffe yatambula era ye olwamala okukola eringa eyali mission n'atambula n'ava mu maka gaffe bannange kati omukazi kakati munnange omukyala bwe yatta gamugamba nga bw'omanya ebintu ebyo tebyogeregeza kimaze ebbanga ki ekintu ekyo emyezi ena inaye kati omukazi lwaki tomugamba omukazi sisobola kumugamba era sisobola kumugamba n'amaka gaffe gatabukamu awo kubanga ebikola ebyokubeera ffenna mu buliri nga sibikola era nga mbyewala mukazi ekitegeeza naye wamusiiga obulwadde myezi ena ate tewamugamba era saaddamu kubeera naye mu bikolwa bya mbuliri n'atandika okulowooza nti oba nafuna abakazi abalala oba kiki nga bw'omanyi muganda wange mukazi wange olumwagala era taddamu kubeera naye mu bikolwa bya mbuliri n'anyiga n'agenda n'aleeta abakulu ne bantuuza nga bw'omanyi nga nange tisobola ayogera mazima naye ng'akimanyi era sisobola kuddamu kumwegadangako olw'ensonga nti ne bwe manvuddewo yalabirira abaana bange. Mwina abaana bameka? Tulina abaana bana naye ne mukazi wange kamuleke sinza kuddamu kwegadanga naye kumusiika bulwadde kamuleke wakirize nokwefa asobola okulabirira abaana. Mami Francis tokaaba munnange eddagala gye eriyo osobola ogera n'omira eddagala. Mpulira byeddagala tumpulira byeddagala tumpulira byeddagala eddagala gye riri. BFM mwala tuweereza kale Lawrence Masembe designer w'abakyala muganda wange oyo musaasidde gye naye agere mu kansolingi baage ayinza okwekola ekikyamu oyo omwami balinye munaffe bali eddala bannange wangi wangi naawe okuliriza okukazi ogwo nga gutemu nnyo bambi mubiwulidde bannange byampeddeko dda. BFM nji wabale okuweereza nkale abeera akimba lonadde weekanone kyazanga yes bambi omusajja ngaalabye naye agume bugumi kale Abdul tabukoza kadima nange anko kabogoza sana obuna kabul from Ruwero tugera banga tukusiibula mukwano tugambe nti wangi wabale kuweereza naawe munnamasaka tekyasambulidino naye bami nfudde naye wami muwulidde bami nga kibi nnyo naye kyemuwangezi muwa agaba muwa kansolingi kuba naye ayinza okwetta tekyasambule bunaakuume mukwano akuume bwetyo mukwano gwange